Waiswa Mufumbiro okukwatibwa ku bbalaza ya Sabiiti eno yali afulumyeko mu Kkooti bwe yali agenzeeyo nga bannakibiina kino omuli Edi Mutwe, Akireewo Kivumbi n'abalala baleeteddwayo ku misango gy'okwenyigira mu bikolwa by'amagye bwe baali ku kitebe ky'ekibiina kyabwe mu kujaguza amazaalibwa ga pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi. Oluvannyuma lw'okukwatibwa, ono yateekebwa mu mmotoka eya bulijjo n'atwalibwa mu bifo eby'enjawulo omwali ne mu maka ge ne gaazibwa. Ono olwaleero aleeteddwa mu kkooti esookerwako e Kawempe ne munnakibiina kino omulala Saudah Madaada naye yakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Waiswa abadde omumalirivu ng'awanisa emikono okubadde empingu ne Sauda Madaada babadde bawera ng'ekyokubasiba bwe kitagenda kubajja ku mulamwa. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Ekikulu kya byonna kuba mugumu. Buli yeetaba amazina g'enkima ng'omukiro otyo okukoonako gwe manya biralamu. Waiswa yeewuunyizza ebimu gy'eteekebwako nga n'olunaku olwo yali mu ddwaliro nga mukazi we ekimbe kimubala embirizi. That day was for my wife getting her medication in chemotherapy, so we didn't attend. Omulamuzi Ddamali Agumasimwe ategeezezza nga bano ne bannaabwe abakyanoonyezebwa bwe baasinziira ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Makerere Kavule okuzza emisango egyibagguddwako. Alex, is it true or it's not true? Your worship, it is not true. It's frivolous. And it is uncalled for the state to charge me of things I was not present. Oluvannyuma lw'okwegaana emisango gino, Waiswa bw'atyo ng'ayita mu bannamateeka be asabye okweyimirirwa olw'okuba nti yalabirira mukyala we n'abaana ate nga mukyala we yeetaaga obujjanjabi nga ne ku ddaala omuwawaabirwa lyaliko mweteefuteefu okukkiriza obukwakkulizo obunaaba bumuteereddwako Kkooti. The wife was diagnosed with cancer. She's being managed from the Uganda Cancer Institute. Ate ye Saudah Madaada ku bimu byasinziddeko okusaba okweyimirirwa ky'ekyokuba nti yasunsuddwa okwesimbawo ku bwa kansala mu Kampala. Court should not incarcerate her and deny her an opportunity to campaign. Abaleeteddwa okweyimirira ababiri bano ye mubaka wa nnaka wa East Ronald Balimwezo ne sipiika wa Kampala Zahara Luyirika okokosa mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjogi. Bw'atyo omuwaabi wa gavumenti asabye omwezi mulamba yeekenneenye endagamuntu ezireeteddwa bano okukosa ebiwandiiko ebyabagenda okubeeyimirira. Are you saying it is forged? I believe it is already, you have already convicted them of forgery. Wakati mu kusika omuguwa okuva mu b'oludda lwa gavumenti, omulamuzi asazeewo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno bano bakomewo mu kkooti eno nga buli kimu kiwedde ng'alabudde oludda lwa gavumenti ate obutazannya jangu onkwekule ku lunaku olwo. So I prefer that everything is done before court. Yes, so that I can coordinate this case in its rightful manner. So allow me to order that the affidavit shall be on the 29th. Mu kufulumizibwa okutwalibwa mu kkomera, Waiswa agenze awera nga bw'akuba omubala gw'ekibiina kye. Bannamateeka ne bannakibiina kinnuupu balaze okwennyamira olw'oludda lwa gavumenti okugenda mu maaso n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kubanga yadde olina olukusa olugaana okusaba naye olina obbalansinga wakati wa rights kubanga omuntu ono ateeberezebwa tewanabeerawo mbeera yonna ekakasa nti nebyo bamusibako yabizza. State attorney oba junior tuwulira yeeyita senior naye ate ebintu byakola tebitegeerekeka. Yagaba abapoliisi kakati mugende mukwate ono, kakati mugende mukwate ono, era tukyogeddeko ne wali mu kkooti. Tuli kumpi okulowooza nti kkooti ziyingidde ebyobufuzi kubanga omuntu gwowa omwezi omulamba okuliriza obuwuliriza bail application oba omusibye omwezi mulamba. Waiswa ne Madaada beegase ku bannakibiina kino ne baweza abantu 9 abavunaanwa emisango gy'egimu omuli n'abakuumi ba Robert Kyagulanyi, Edi Mutwe ne Akireewo Kivumbi.